talent ye tugitekeko eri ate tujje era tuleete ne wano. Yep. Sigenda era zoogera. Spice Dani agenda mu Wasafi ngayagala kolabo ya mukulu ne bamuwa Mbosso. Ani? Ne bamuwa Mbosso. Ani agenda ye? Spice. Agenda ngayagala kolabo ya mukulu ne bamuwa Mbosso. Chichi exactly ekyakukola mu Wasafi beside from promoting and looking for a big brand. Mune yateze nno kyali kyanjawulo when they balaba ekyenjawulo munze. Meaning lwakwanze bansanga nti I have a management but the deal was nga baagala okuteekako n'omukono wano kubanga bwe mukiraba wano bajja ne bateekako aba Nigeria wano sente ne bateekako biki nga baagala n'omuyimbi bamubasigemu lwakuba basanga ali solid ayagala ensi ye mwana. That's why nti neŋŋamba ne tukola bye twali tulina okukola ennyimba biki bingi era bye mujja okulaba nti the deal was like ng'efaanagana ku kyenkunnyonnyodde bwe kityo n'ebirala bingi naye ne tugamba katukolemu ebirala bingi era ebikyajja era bye mujja okusuubira ebijja. Ofokasinze ku nsi endala n'olekerera Uganda ng'ate gwe musinje oli mwana w'ebudde. Wano endongo tebagimanyi ate ensi ez'ebweru Tanzania, Rwanda, Kenya endongo bagiwulira. Wano kiki ekigaana? I've been singing olimbyemu weetereeze sibazipu oterere. Reason being I've been singing here nga nyimba mu Luganda ennyimba zange ezisoose zonna nti nga good management BME ezze eteekateeka omuyimbi okuva wali we tutandikidde okujja nti n'omuntu w'ennakigalala omuntu w'ekyaluliira eri w'ebukoto oluyimba lwa Amos alulina ziri ze tusookeramu kati bwe ngenda n'eyo gye tugenda era naye oziwuliranga nazo zikuba sifokasinze yokka eri but all over wonna tukavaringawo okulaba nga tukola ekyeki ekinyuvu gwe towulira essanyu okulaba nga muyimbi bannaffe banaija bajja ne batujooga wano lwaki ffe tubajoogamu okitegeera kyabuuzizza kituufu weetuddeyo nyeeri naye promotion ya wano ekyabulamu ebadde ekyabulamu bw'owuliranga okay ndowooza y'ensonga lwaki tutudde wano olwaleero kubanga kwe kuzza ewaka ennyo okukissaamu naye nga babadde balabi badde bakiraba nnyimba zizannya buli wamu tutambula buli wamu tuyimba wano ne wali bwe tuba tusobodde kubanga tetuli bakyetwala nti tugenda okitegeera but I think tugezaako ekyo ekisoboka okulaba nga tukikola era tugenda kikola. Amos okuva ku Woman kikyosinziirako okugenda okudda oluyimba kuba ndaba nga distance ebaddewo nnyingi awo oluyimba yizi bataddewawo. What do you consider releasing oluyimba lwe nekyokulaba system y'okuwandiikira abaana wagivaako kofi basinge ku bibyo oba nabo kyabawandiikira? Banziriremu ekibuuzo sikitegedde. Kisoose critics oba protocol tujja okubeera okureleasinga ennyimba luno okuva ku Woman wayisewo kaakabaga paka ku Give Me Love. I think the management okusinziira streams kije tufunye okuva mu katale ke tutundiramu kubanga music it's a business tetukola just bya kiyito kitegeera mu lugero tutunulira streams ze tulina ne tugakatika tutemu space bwet ey'oluyimba tetumala just gateekawo buteesi. That's why kwa ngambye okuva ku Gimila okuva ku Woman twata awo ne tuta Woman ne tutawole tutadde then tulieta Give Me Love kitegeeza tubalera space okusinzira kwawo betuwa actually nti bakasitoma baffe oluusi twogera nabo kuba kati ensi yakyuka naawe boogera ne management kakati okusinzira ne balaba streams ne balaba kitegeera bitambula bitya nga era boolaba mu TV ze mukola ezimu mulaba nti mukoze mutya mubawuliriza abamwe naffe mbayimbi bwe kiri tho simanyi wabannango wabbo bakimanyi bakigoberera. Kibuuzo ekirala ebyokuwandiikira abayimbi abalala wabivaako fokasire ku kaliya yo kuba nabo kyabawandiikira akantu ako kasaana obuuza ddala manager akakokuwandiika kubanga nange waliwo byesemanyi professional artist oluusi waliwo bwewa wagoinga professional ebimu obihandinga over eri bye birina okuba nti omulimu gwange kati kuyimba ebisinga awo kitegeeza olina okulaba manager o management. My last question. Omuyimba ayimba ebintu ebyokuwemula akosebwa atya in future? Oba okuwemula kyeki? Simanyi. Ennyimba ezesitaza. Ennyimba ezesitaza.
akola agoberera atya mu future akosebwa atya mu future ndoza nyinza kuddamu nti ekibuuzo bw'oyimba abantu bye baba tebaagadde naye bwe biba nga abantu bye baagadde onoobagamba ki bwe baba bye baagadde abantu kubanga betuyimbira bwe baba bye baagadde kitegeeza ky'oba olaba abantu beeyongeramu amaanyi naffe era oyimba ekyo abantu ky'owulira kye baagala n'ekirala okukuzibwa kikulu okukula n'okukuzibwa byanjawulo kati njagala weddemu weebuze nti wakula wakuzibwa that's why oyingira studio n'okwata microphone y'omusajja n'oyimba gwe by'oba olowooza ekitegeera but tuyina bannyaffe tuyina bakitaffe tuyina baganda baffe basista baffe kati bw'onooyimba ng'ovuula abamu ku abo wekanga nga toli patriotic abayimbi banne mwe baba complaininga konti abava e Bulaaya mujja mu industry nterezaamu tetuva Bulaaya tuli baawano just tutambula Bulaaya abayimbi kale abagamba nti mutambula ku nsi oba ku mawanga nti we mugenda eyo ne mukuba kasente ne mujja ne mukyankalanya industry emyezi ebiri olumaliriza nga muddayo. I think this is a game nti bw'oba toyagala mukira gukooneko ng'oli mu kibira ogw'enkima teweetaba mu mazina gaago kati nawe y'omu kwabo no kyengezaako kugamba nziramu kibuuzo kyo olina okukkiriza omukira gukooneko ontegedde kyengezaako kugamba kubanga tojja sanyusa buli omu waliwo atajja kukwagala waliwo ajja okwagala kati then tukole tutya kitegeeza buli muntu mugagga ali entitled kwekyo endowooza ye oli wakabi nnyo ku ndowooza ye jasi gwe bweggalira mu nnyumba kubanga tukimanyi waliwo ne bakkiriza ngera nawe bwe weggalira mu nnyumba okimanyi akasajja bakayita Amos Lovins kakukuba ne kakumenyaamenya not because nti olwa sente wabula talent wise because ffe tetukanika blood tetukanika tetupanga tukuba